bino ebintu ebyaliwo e Kasese byayogera bingi yajja mu komiti n'agamba nti ye teyabiriimu. Of course tukimanyi nti eva wano buli bw'oyogera amazima gakuviirako obukaawu naddala mu kibiina ekyo ekyenaalemu buli bw'oyogera amazima ebikuviirako byebyo. Ekyokusuula Katumba Wamala si kiwagira n'omulundi n'ogumu, kikyamu si kirungi era tetusanyuse. Mwami Museveni teweebakeeyo n'olowooza nti ffe twakusanyukidde, tetulina kye tusanyuseemu. General Katumba Wamala liyali okumujja mu magye kitukoze bubi ffe abamu. Lwaki? Amagye ago g'olaba stabilite yaago yeewa stabilite ya Uganda. Amagye ago g'olaba singa gabeera mu kadde omulungi buli omu gw'ayagala, buli omu gwe yeenyumirizaamu nga General Katumba Wamala yali mu poliisi wano, buli omu ng'ayagala poliisi nga Tabu. Yagenda mu magye nga tuli proud of the force. Tubadde tumwagala nnyo era nga tumwagalira eyo kuba tubadde tumanyi atuteerayo sanite, abantu bali bulungi n'empisa nnungi buli kyakola. Naye kati omujjayo omutwala mu ministry ya works enamulese mu bizibu. Nze ku lwange kiranze nga abamudimotinze abamuzeeyo wansi. Katumba Wamala gwe muntu tumanyi mu ggwanga lyaffe omuntu mukakamu buli kimu kyakola n'eby'e Kasese yagambye nze ebintu by'e Kasese saabitegedde bulungi. So government his excellency okumukwata n'amudimotinga nze ku lwange singa ndi ono omusajja Katumba Wamala so nandisoose ninkigaana ekifo ekyo ninkimulekera ate nikikola kintu kigenda nikibeeraawo.